Mu kitundu kyaffe kino eky'amawulire agataliiko nfufu tukiguddewo naye yali Ssaabalamuzi Magunda Katulebe atongozza ekitabo ekyawandiikiddwa ku munnamateeka John W. Katende ku mukolo ogubaddeko Aristo ku Acacia Mall. Abanoonyereza bawandiise ekitabo ku munnamateeka John W. Katende akulira ekibiina kya bannakatemba ekya The Ebonies bakulembeddwa Ronald Nabimanya ng'ekitabo kino bakituumye The Man of Many Fasts nga kitongozeddwa yali Ssaabalamuzi Magunda Katulebe ku mukolo ogubaddeko Aristo Acacia Mall mu Kampala. Bateekako nnyo essomo nga y'omuntu yasobola kuyigira Oweekitiibwa Katende nga buli omu engeri gy'amumanyiiko oba kyamwogeddeko ate nga abo abantu kye bamufunyemu inewe ekibayambye ne babeera successful. Abanoonyereza basinzidde ku bintu ebyenjawulo ebize bitandikibwawo munnamateeka Katende nga teyeemulisa ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Katulebe atendereza Katende ng'ayita mu kampuni ye ey'abannamateeka olw'okubeera abasaale mu kuggyawo ekibonerezo ekyokuwanika abantu kalaba. I have no choice but to sentence you to death. In other words, there was no room for any other sentence, no room to hear any mitigation. So the fact that we did away with that, I thought was a step in the right direction. Ayogedde engeri gye basinkanamu era nga bingi ebituukiddwako omwali n'okuzza obwakabaka. Okoze kinene ffe nga abantu abato abakulira mu mikono gye netufuuka ba lawyer nga tugezaako kumukopa. Professor Frederick Sempebwa bwe baatandika kampuni y'abannamateeka Katende amwogeddeko ng'omuntu ow'enjawulo n'asaba abantu okugula ekitabo ekimuwandiikiddwako. Kakati ekyasobozesa abalamuzi okuba nti basalawo newankubadde gukusinze naye ekibonerezo kyo si kyakufa. Reverend Dan Kajumba asimye Oweekitiibwa Katende olw'okwagala ennono n'obuwangwa. He holds the shield and spears, the highest honor in Buganda Kingdom. Therefore he is unsupro. Munnamateeka Sim Katende nga mutabani we ayogedde ng'ekitabo gy'ajja abalambikamu. He has pursued his passions. We used to tease him and say that at one time I think 3 of his classmates were chief justices in Uganda, Kenya and Tanzania. Katende asimye ekitabo kino Kabaka kyeraddeko omukono era nga kitutte ng'ekyenjawulo. Nabazadde okwebaza Ssaabasajja Kabaka okuba okuwandiika mu kitabo kyange era ndowooza gwe mulundi sijjukira Burundi bulala gwonna gwe yayintroducinze ekitabo kire kya muntu bulala. Ssaabalamuzi yawummula Katulebe oluvannyuma akitongoza. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV. Bo bannakatemba